abawala be nali nkulembera tewali yali aneepimamu mu kulabika obulungi n'okutambuza essimbo. Erinnya lyange nno lyanyanyagira ng'ekkondeere mu bantu b'e Payiri bonna. Nasunanga entongooli ne nnyimbirako obuyimba obusuuta ow'omukwano, abantu bonna ne bawuniikirira. Nakulaba nange wali muzibu ate olina ne byoleseeyo. Okola mwami wange, mukwano gwange, biki ebyo by'oyogera? Okola mwami wange, mukwano gwange, biki ebyo by'oyogera? Weerabidde bwe watunulanga ebikalu ng'olaba ebbeere lyange bwe lyesunda? Yeerabidde. Okola saakugamba nti gwe weerabira mangu. Jjukira luli wamufuniranga tigannagwa. Kambabuulire nammwe bannange, omusajja gwe mulaba njolonga kati yajjanga mu kasiisira ka mmange n'ayavula ne yeeziribanga n'akaaba amaziga agajjulujjulu. Era Lawino n'omala oŋŋaana mazima nnyinza okufa. Yabyogeranga. Lawino talimbye naliwo. Awe numuwala tukulidde ku kaalo ke kamu. Weewali ewaffe. Kaakati kange Lawino sooka obagambe nze nje bagamba eddako. Naye nze nkumanyi bagambi. Omwami w'omwami oyo gwe mulaba ng'akirako akaana enjala keeruma, ng'ate nnyina waako agaanye okunnyuka okuva mu musiri gw'entungo. Okola lwa butajjukira. Yajjanga ewaffe buli kiro. Era wadde abannyinaze oluusi beekuumangamu ogutaaka ne bamulirika emigoba nte teyayosaamu lunaku na lumu. Waliwo lwe bamukuba emigo kate bamba affe, naye era teyayosa. Omuwala ono yamukubya naye kati laba amujolonga. Bannange, ebikomo byange eby'omukira gw'entulege kitange bye yangulira eyo mu nsozi z'ebugwanjuba, bwe wabitunuuliranga bwenna n'oggwamu. Akasolya k'enju ya maama taata ke yazimbisa obukugu obw'ekicooli ng'akozesa essubi lye baalanga obulungi, nako kakusanyusa nnyo. Embira za muto wange ez'emikululo egya langi ennyingi zino nga maama kennyini eyazisengeka, nazo zaakutunuzanga nga totemya. Ate ebiba bye bantona ku mabeere nabyo ebiri wansi w'ekkundi bwe wabirabanga n'okankana. Akazigo kange mu mannyo ako kaakusuzanga teweebase. Kati bye biki ebyo by'ogamba? Mubuulirire munnange, ffe twamugamba n'agaana. Bamunywanyi bamukibi nga babuuliridde musajja okola ng'agaanye. Bamunywanyi Tamale babuuliridde. Bamunywanyi Jemba Richard babuuliridde era yeeremye. Bannange, mwami ono baaliko ki? Bamunywanyi Kalyesuula Muwaddala Madhani nga babuuliridde omusajja. Bannange, Lawino banyumiza abantu, ffe ebibye twabivaako. Abooluganda munyambeko, ye nnyabo tujja kuyamba. Omusajja wange simanyi kyabadde. Tokaaba Lawino. Abannakyoto kyenji tuli mu katabo kaffe bakayita Omuzimu gwa Kasooba. Eno nkoko nkulu. Bw'owulira nkoko nkulu omanya bumanya nti omufumbi waayo abeera mukyala Nansubuga Betty, kuba ye waayo okulaba nti akatabo kano ate nkasomera abantu kalimu ebyokuyiga. Naye yansaba atembere nga nkasomera abantu buli misomo gyaffe kabeeremu. Nange maama saagaana, nzaani ajeema. Tewali kintu ntera kujeema. Omufumbirizi bw'abanga agambye nti kola guno, keeki kuganyisa. Tweyongereyo. Ekigambo kino kyesiwaza nnyo abakulu n'emmeeme ne zibagwa wala.
bo baali tebalwalangako nga balamuteke era nga tebamulagirizanga kugenda kubalaba. Kale yali azzeewa yandiyinzizza atya okuleka awo abaana be abato be yasiibanga ayeeya okumala ebbanga eryo lyonna bokka. Bambi bwe baamala okubimuumuunyaamu n'okukubaganya ebirowoozo ne bakkaanya buli ludda lubuulirize omuntu gye yadda okutuusa lwe balijjamu ekigolokofu, kubanga kati ebintu byali bijjudde emiziringitano n'obwezigoolo. Bambi bwe kiri. Wabula bo abantu ab'oku kyalo baali batandise oluvuuvuumo nti mukaaga Juule teyabula bubuzi, bba ye yamutta. Mutegedde mutya abantu mmwe? Nange nabadde ngenda bagamba nti oyo naalimba kweyogeza naye amanye ekituufu, naye kale sibyogere ekirungi namwe mutegedde. Abamu nti yamukwatira mu nsiko n'omusajja. Abamu nti yamukwatira mu nsiko n'omusajja naye nga bonna bakkiriza kimu nti okwo okutta Gajuule mukazi we yamutta. Kale olabye abantu bonna batandise okukkaanya ekintu ekimu nti yadde tumunoonya naye ono omwami yettira mukyala we. Mwana wattu ebikolebwa mu nzikiza bimanyika. Okukyakakyaka kw'olugambo luno tekwalwa ne kutuuka ku b'obuyinza. Gajuule yagombebwamu obwala n'atwalibwa ku poliisi ayambe ab'obuyinza mu kubuuliriza ku kubula kwa mukazi we. Abantu bangi baakuŋŋaanyizibwa ne batwalibwa okuwa obujulizi era n'ennyumba ya Gajuule ne yeekeenenyezebwa naye ne wabulawo obujulizi obumusimbirako ddala oluno obutereevu nti ye yatta. Bambi mujjukire yagenda n'alongoosa ennyumba ng'amaze okuddamu ebinnandere. Kati awo yamalirawo ddala n'akasaayi konna akandibadde kalabibwa. Tweyongereyo. Bwe kityo yayimbulwa n'alya butaala nga tasimbye kigere mu kkooti. Kyokka bo abantu tebaamatira, baasigalamu akakunkuna nti Gajuule lwa kumwejjeereza naye ye omukazi yamutta. Byampuna ng'omwana we yakubbye, byampuna mu mwangu omwana ono kagwe ensonyi ng'omwana akwana nnyina n'atandika ne maama ku lunoonyiridde bulala. Banga ku mwana atandise okwana nnyina. Maama naye gwe okikola otya leero? Ebyembi bisekerwa. Waba wayiseewo omwezi nga gumu kasookedde Gajuule ateebwa. Kasooba n'akyalako mu bakadde b'omuwala kubanga yali abamanyi. Yabasaasira olw'omwana waabwe okuzaawa n'abulako effiire. Bwe yabisirisa nnyina w'omuwala n'amutegeeza nga bwe yali akakasa nti Gajuule muwala waabwe yattamutte. Kino ekyali kimukakasizza kwe kubanga omufu yali yakamuloosa enfunda eziwerako nga bba bwe yamussa ekiso n'amuziika awantu awakutte. Kale mulaba omukyalo ono gwe bata yatuuka n'aloosa nnyina ng'amulaga nti omwami yamutta yamutisa kiso. Katulabe omukyala byanyumya tulabe. Byonna yabiroota mu kirooto.
bwe yabisirisa nnyina w'omuwala n'amutegeeza nga bwe yali akakasa nti Gajjuule muwala waabwe yattamutte ti n'ekyali kimukakasiza kwe kubanga omufu yali akamuloosa enfunda eziwerako nga bba bwe yamussa ekiso n'amuziika awantu awakutte nti naye omufu aba agenda okumulagirira we yaziikwa n'asisimuka. Yamaliriza nga bw'afeesa bw'akulukusa amaziga nti singa ggwe wawoma omutwe mu kubuuliriza mu musango guno nkakasa nga wandikwekudde ekituufu naye omuntu w'okufa n'abulirako ddala amalaalo. Omukyala bambi ali mukaaba agamba Kasooba nti ndi mukakafu singa ggwe yayingira mu mitambo gy'omusango guno wandibadde ozuula ekituufu. Bannakyota abanyumirwa obutabo era abagoberera kye mbagamba kiri ekintu kimu. Butereevu oli bw'atta omuntu naye ng'amutidde mu kizikiza. Ebiseera ebisinga ne bwe kuba kululuma aba agezaako okulaga abantu be naye ne babulwa awatuufu. Tweyongereyo. Omusango gwabuulirizibwa omusango gwabuulirizibwamu nga Kasooba taliiwo naye yali amanyi nga banne abaaguli mu mitambo tebaalema kuwenja bujulizi mu buli kawonvu n'akagga obanga baabulwa naye ne bwe yandibaddewo talina kisingawo kye yandikoze. Kasooba yaddayo e Kampala ng'abijjeeko omwoyo naye lumu aba ali awo mu woofiisi yaabwe yeegayaaza n'ajjukira ebigambo bya nnyina Mukagajjuule. Yaggyayo fayiro y'omusango ogwo agitunulemu si lwakubanga yasuubira okusangamu ensobi yonna nedda wabula ekirowoozo kyamujjira bujjizi ate ng'eri awo kumpi. Yagibikula n'agyekeneenya naye teyasanga mu kasobyo konna era nga bwe yasuubira bw'atyo n'agizaayo. Kyokka okuva ku lunaku olwo buli we yaddanga ng'ekirowoozo kimujjira nti osanga nyazaala wa Gajjuule yali mutuufu nga muwala waabwe battamutte. Ekirowoozo kino olw'okulondoolanga Kasooba n'okumukeŋŋenterezanga emmeeme yalwedda n'agenda ewa mukama waabwe n'asaba akkirizibwe addemu okunoonyereza ku by'okubula kwa Mukagajjuule. Kinaabeera mulala nga yakisabye kyandisambajjiddwa naye nga kizibu okukimma Kasooba. Ddala butereevu ono balina okkimuwa kuba baali bakimanyi nti ono yali mbega ate anoonyereza ekituufu. Yali amanyiddwa buli omu mu kitongole olw'obumanyirivu n'obusobozi bwe, nga takola kintu watali nsonga ntuufu newankubadde nga tajoogereddeewo. Bw'atyo mukama we kyeyava talonzalonza kumukkiriza. Kasooba yakwatakwata obuntu bwe yali yeetaaga olw'omulimu n'alamaga olw'embalala. Okulamaga kuba kutambula. Mwe muva erinnya lyange Balamaga. Bwe yamala okweyanjula ku poliisi y'embalala n'awetamu n'ajja ng'asejjera n'akomawo mu Buddu. Yajja yeetisse ekirago
okwali kwewuubira muhogo omubisi omususe n'akaleko omuli amazzi. Yali ayambadde buziina obutimaye amazzi era ng'ayogera. Okutimawa kye kintu obuziina kwegamba yali ayambadde engoye ez'obuziina nga naawe bw'oziraba abavubuka balina enjogera egamba nti okuzalawa, kaakati mu Luganda ekyandibadde ng'okuzalawa kye tuyita okutimawa. Yali ayambadde buziina obutimaye amazzi era ng'ayogera Olunyarwanda n'Oluganda olumenyefumenyefu. Bw'atyo n'afaananira ddala omupakasi anoonya emirimu ow'ennaku ezo. Yali afaanana bw'atyo we yaggukira mu buddu era nga yeepaatiiseeko n'erinnya lya Nnyembeeza. Yatandika okupakasa ng'ali mu byalo ebyali biriraanye n'ekyalo kya Gajuule kwe yali. Nnyembeeza yalabika nga musajja mukaatakaata, munyumya eyasesanga abantu ku biduula by'omwenge olw'amazina ag'ekirundi ge yatyabulanga n'obugero obusonge bwe yameguzangawo ate mu Luganda olumenyefumenyefu. Jjukira Kasooba kati agenze e Buddu asengere ddala n'omwami oli Gajuule bwe yali abeerera ddala. Ayagala atandika abege amanye ekituufu, amanye agakyusiza kati ye Nnyembeeza. Takyayogera Luganda, ayogera lumenyefumenyefu baleme kumanya nti alumanyi. Kati awo w'omanyira bambega nti bazibu. Katabo tukatandise naye nange ntidde Nnyembeeza. Yeeraga era ng'okusiisiitira olubimbi n'okulonda olumbugu tewali amuwunyamu. Ebyo byonna byamumanyisa mu byalo ebyetooloddewo. Buli we yagendanga nga bamuyaayaanira okumukozesa, naddala lwe baatalaaganga ebyalo ne banne nga bagenze okusaka emmere, ate ne gye yasulanga nga bamwagala olw'okwetumanga obuli mulimu ate obwawaka. Lumu yagenda ewa Gajuule n'asakayo emmere olw'okulima obulungi n'olw'ettutumu lye yali yeefunidde. Gajuule yamukubiramu enkota y'ettooke era n'amusaba asake ng'ewuwe bulijjo. Olabye Gajuule atandise okwesembereza. Tamanyi nti ono mbega yagenda okumubega buli kimu kyonna ekike, oba oliawo yali muleetera okudda mu kkomera alyebakemu. Kale ffe tesitufaayo, tunaalaba enfundikira ya bino byonna temwerabira. Tuli ku kyoto ky'okumanya. Bwe kityo nno we tufunira okumanya okw'enjawulo okuva mu butabo bwonna obwawandiikibwa mu Lukyoli n'Olunyaanyimbe. Ffe nno byonna tubikyusa wano ku kyoto ky'okumanya ne tubisoma mu Luganda naye nga kwe kufuna amagezi g'abali abantu. Yasakirayo ekiseera kitono, Gajuule n'amusigula okuva gye yali. Yasakirayo ekiseera kitono, Gajuule n'amusigula okuva gye yali akola ng'amwongezza ensimbi n'amuleeta akolere ng'ewuwe naye nga tasulayo. Nnyembeeza ewa Gajuule yakolayo omwezi gumu n'amutegeeza nga bwe yali omulimu. Nnyembeeza ewa Gajuule yakolayo omwezi gumu n'amutegeeza nga bwe yali omulimu ajja okugwabulira olw'okubanga gye yali asula baali bamugoba olw'obutakyakolayo. Gajuule teyayagala kufiirwa mukozi mulungi ng'oyo, bw'atyo kyeyava amuwa ekisenge ekyali ku ffumbiro asulenga omwo.
yasindika asitamye anti nnyemberiza kyeyagalizanga embazzi kibuyaga yali asudde. Yasengukirawo mbagirawo si kulwanga gajuule kamudde akadde omufu oba n'akyukira mu kiti ng'embazzi. Nnyembeza yalimanga nga bw'akolera ne ku mukama we obuli mulimu obwawaka. Bwe yamala okugundiirira mu maka ga gajuule n'amwesiga n'atandika n'okumutumanga mu nnyumba okunonanga ebintu oba okumwereramuko, naye ng'ekisenge ky'omu ddiiro eky'abagenyi tekigulwa era takyeraamu. Musajja kiki kyakweka? Okugundira kitegeeza okubeera awantu ebbanga eddene bw'otyo ne baba nga bakumanyidde oba ogundidde. Jjukira amukkiriza akola emirimu egy'ewaka era abeera omupakasi we ayere ne mu nnyumba naye ayina ekisenge eky'abagenyi ekitagulwa era takyeraamu. Kati ekibuuzo gwali ku kyoto ky'okumanya kiri nti lwaki tamukkiriza kukyeramu? Ayina mu mayembe ga kifaalu oba nedda? Bw'aba tagalina ayina mu njaga misokoto mulimu misambwa mayembe by'abajjajja oba kiki kyakweka? Mulimu golodi? Abategedde muyinza okubeera nga mutegedde naye wonna tuli ku ntandikwa ey'akatabo kano. Teweerabira nti kakutuusiddwako omukyala atera okusonsekamu nkokookulu. Bw'atyo nno bamuyita n'abakyala Nansubuga Betty atajja kuzuulwa mu bammamba oba oyagala oba toyagala. Bw'atyo nno ssentebe w'ekyoto ate ssentebe w'oluwombo. Bw'atyo enaakugulira enkoko empanga omukyala ono gy'afumba ono nno mwami Kakembo. Sekandi Juma bw'atyo yakuteekerateekera enkoko empanga omukyala ono gy'asiba oluwombo. Kitegeeza ono obutabo bwonna yabussaamu ssente kati gw'ova eri. Bw'oba ng'oyagala okumumenyawo ne tulaba ng'omuwakanya ng'omugamba nange twetaaga obutabo wamma ate tweyongera okusomera abantu. Ebbanga lino lyonna Gajuule teyasiinya ku byakubula kwa mukazi we oba okwogera nti yali awasizzaako ate nga n'abaana abandimuloopye yali yabatwala dda mu b'eŋŋanda ze. Kino kyewuunyisa nnyo Kasooba. Ddala lwaki Gajuule yali tayogera ku mukazi we? Yali yeekengera ki? Yalina kyatya? Ye lwaki ekisenge eky'omuddiiro tekigulwa ate nga bwe kigulwa tamukkiriza kukyeramu? Buno mwe mwali mpombo. Bino bye bimu ku birowoozo ebyasejjeriranga n'okuteeyengeranga mu mmeeme ye. Gajuule yalina emikwano gya muswaba, kitegeeza emikwano yalina mitono. Omuswaba kitegeeza ebintu ebitono era nga n'abantu bamutya. Naye bw'ataabanga ku binyumu oba ku mwenge nga bamuyimba. Omutandisi ng'ayimba ennyiriri ebbiri ezisooka ate abalala ne baanukuza ebbiri eziddirira bwe bati. Katuwulirize oluyimba baana mumugire muwawule amaloboozi. Abaana bawawudde amaloboozi wulira. Njakufuntula nkutte nga Gajuule bwe yatuttira Nakaye n'azikirira. Nga Gajuule n'azikirira. Nja kufuuyira eribindi nga Gajuule lye yafuuyira Lugoti n'awubwawubwa. Gajuule awubwawubwa. Nja kutimpula nkutte nga Gajuule eyatuttira Nakaye galikoleka. Nga Gajuule galikoleka. Bwe bati bwe bayimbanga bwe bali kuyimba baana mmwe naye simufunye yadde omunwe gw'ennusu. Kakibe 10 waakiri tugulamu obunzaali bw'empombo.
waakiri tugulamu obunzaali temuyimbye bulungi ne bafumba empombo bamunywanyi waffe Kayemba Robert bakipapankulawa ne Mubiru Eddi Musulo ate wama bo ne banyumirwa empombo zaabwe bano abaana tebayimbye bulungi. Bayimbanga n'ennyimba endala nnyingi ezakiibanga okumusunga n'okumukomekereza obutereevu nti yatta so mu mulamwa kye zigamba. Bayimbanga n'ennyimba endala nnyingi ezakiibanga okumusunga n'okumukomekereza obutereevu nti yatta so nga mu mulamwa kye zigamba. Emyezi 8 giba giyiseewo kasookedde ennyembe ezasenga gajuule n'asaba mukama we agendeko embalala alambule ku bamanyi. Mukama we naye teyali mubi ng'amukkiriza, yamalayo ennaku mbale n'akomawo n'akavangata k'ensimbi. Baatandika okumenya ensimbi okutuusa lwe zaggwaawo ate n'akima endala. Kino ng'akikoze enfunda 2. Mukama we yamubuuza gye yali ajja ensimbi ezo. Yagobera mu nnyamusubi kyokka nnyembeeza yasooka kwesulubabba kibuuzo n'abanga atayagala kumubikkulira kyama kye. Naye oluvannyuma lw'okumukemekereza n'okumusindirira ennyo yamubuulira. Yeetentegula nga bwe babba obulindo bw'ensimbi. Ezize n'agenda lwaki otuvuga bwe tutyo. Naye oluvannyuma olw'okumukemereza n'okumusindirira ennyo yamubuulira. Yeetentegula nga bwe babba obulindo bw'ensimbi, ezize n'agenda azikukulira mu nkoola ez'embalala. Eyo nga gy'azisomolerako n'aleeta. Abantu bagezi, nnyembeeza mumulabye? Gajuule bw'amubuuzizza naye obulindo kitegeeza ssente nnyingi. Bwe yamubuuza nti naye gwe ssente ozijja ono n'amugamba twabba katego tunaakamanyirawa tukyeyongerayo. Yategeeza munne nga bwe bali tibakyasobola kumuvumbula olw'okubanga obuwuufu obuufu bwe yali abutaanyiza. Kitegeeza baali tebakyayinza mukwata. Banakyo tukyokumanya neeyongera okubeera nga mbagamba nti kano katabo Omuzimu gwa Kasooba. Temwerabira abawala abeetaaga audio asenga ne kojja buulirira. Audio oyo alimu ebintu bingi nnyo. Ntera okubeera nga mbagamba nti ebintu bingi nnyo ebireetera omukwano ffe abamu okubeera nga gutugendako nga situtegeera. Teryaloga makaago mbugayuugeyuuge buli kadde. Wabula obuntu obutono ffe bwe tutatwalanga obuntu obukulu naye bwe buliwa. Obwo bwonna buli mu audio waffe wasenga ne kojja buulirira. Kitegeeza bw'obanga oyagala okubumanya, bw'obanga oyagala obeera omukugu, jjangu obeere nga weefunira audio yo, obeere nga oba oli awo omanya obuntu obwo. Jjukira mu bulamu ebintu ebitera otukuba n'okubeera nga bituwangula n'okutuzza emabega n'okutulemesa obufumbo tebitera kubeera bingi. Kaba kantu katono nnyo ng'ebirala byonna oli mulungi. N'olwekyo jjangu ofune audio wasenga ne kojja buulirira obeere nga weeyongera okuyiga. Omwami mmwe abakyala n'obeera n'omwami naye ng'ekituufu kiri nti takufaako. Abalala bo nga baweebwa buli kimu nga bawulirwa naye gwe lubeerera olwo. Lwaki ebyo ebibuuzo byonna nga tonnaba kubyebuuza, nga tonnabagamba nti waliwo akuloga? Jjangu esooka ofune audio wasenga ne kojja buulirira ajja kubeera ng'akuyambako kubanga alimu ebintu biyitirivu. Teri ayinza kubeera nga ddala asattulula omubeezi gwo gw'obadde oteekateeka okubeera naye nkunnyonnyodde ebintu bingi nnyo bye tutamanyi. N'olwekyo oli kyava kugamba okuyiga kukoma ku lunaku olwo lwennyini lw'ofa.
jangu ofune audio alimu ebintu bingi nnyo wasenga ne kojja buulirira ensangi zino omuwala akyakaaba nti abuliddwa omukwano omutuufu omubeezi togira nti oba mujja wamwe yakuloga. jangu ofune audio wasenga ne kojja buulirira omanye lwaki oli bw'otyo. Alimu ebintu bingi nnyo. Abakyala mwenna, abawala mwenna, teri muwala atagwanidde kubeera na audio ono. Jangu obeere ng'owayo akisente katono obeere ng'omufuna. Ennamba yange eri 0773276227. Ennamba eyo ojja mu kasanduke kange n'oŋŋamba Dr. Kaddu njagala audio wasenga ne kojja wa ssente meka, ojja kubeera ng'omanya. Senga ne kujja yikamala byonna w'emisomo emirala gyonna. Abazadde bw'obanga oyagala omwana waafuna essanyu ery'olubeerera jangu omugulira audio wasenga. Mu abavubuka abo boolina mwana muwala ag'okwano oyinza omugulira audio n'alimu ebintu bingi. Sono naffe abavubuka abali eyo mwetaaga audio ono. Nammwe abakadde bannange nammwe mwetaaga audio n'owulira nti senga ne kojja kitegeeza kojja ali ku luuyi lw'abasajja, senga ali ku lw'abakyala. Tokkiriza ono ye audio gwe wandibadde owuliriza buli lunaku. Okusinda kw'abangi mwebale kunsindira. Ndi mu kubateekerateekera ekitundu ekyokubiri nga bwe mulaajanye nti nyongereko. Abamuwulirizaako buba n'akubuulira olaba laajana nti mwongereko gwe n'oba nga tonnamugula. Jangu ofune audio. Ekikulu si muwendo gwa ssente naye ekikulu makulu kigojja mu audio oyo. Teri kitabo kigenda kusomesa kusinga audio gwe nateekateeka. Tutandike ekitundu ekirala.